wetaga otambule mu kkubo lye oyagala yeetikenga obuzibu bwo muganya kulungamye amaanyi gegana kulongosa musaayi gwe gunakutukuza Bwana kukyusa okwagala kwe ono sanyuka ngakulungamya mwasize mutya abalungi abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi ng'oyagala Yesu yeeteeka obuzibu bwo ng'oyagala akutikula ebigogo weetaaga otambule mu kkubo lye weetaaga okola ebyayagala kubanga bw'onookola byayagala bw'onookola ebibye naye ajja kukola ebibyo. Briefly, that's what I can say. Winnie Marjorie omugole wa Yesu olunaku it is a brand Thursday, brand new Thursday, 9th of July 2020. Twebaza Mukama tituli balamu nze naawe si lw'amaanyi si lwa buyinza toddawo n'opostinga n'ogamba nze I'm okay because I'm not sick era nze ngenda for medical check up always buli ripooti yonna eri fine mukwano si lwakubanga gwe si lwakubanga sente zo not because olya bulungi but there is that grace ekikuwanirira kyotasobola kutegeera Mukama mulungi ngambaako nti ekiseera kyonna tuli mu Luka essula 11 olunnyiriri lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi Luke 16:10-11 naye nga tetunagenda mu kyandikibwa kyaffe katusooke tusabe tugulumiza erinnya lye Mukama ku lw'ekisa n'omukwano omungi by'otulaze abafudde tubadde tetulina kye tubasinza abali mu bulumi tetulina kye tubasinza Mukama abali ku life support tetulina kye tubasinza naye waliwo ekisa ekyenjawulo Mukama ffe kikyatuwaniridde kyetuva tuyimusa emikono gyaffe nkyayaleero ne tugiyimusa ne tukuwa ekitiibwa n'amatendo kyetuva twasamya obumu obwaffe Mukama nga tugamba nti tusiimye weebali mukwano nsabye ojooyogera eri obulamu bwaffe kigambo kyo nga bwe kiri ekikozi kitukolemu omulimu nga bw'otakituma kutusingisa musango okutusalira musango wabula okutuwonya okutusaasira taata wange omulungi nsabye obeeko omukyala gw'osaasira obeeko omukyala gw'osumulula obeeko omukyala gw'obuusa mu mutego gw'abadde agenda oggwamu olw'obutamanya otubangule okuyita mu kigambo kyo taata tweyongere okukumanya mu buziba ekigambo kyo kitufuule ettaala eri abalala bonna abagenda okutwetooloola nabo beeyongere okukumanya otufuule omukisa Mukama n'abalala balye ku mukisa ogwo gw'otuwadde mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amen. Success is our theme today. Success mu Luganda kyeki obuwanguzi obuwanguzi is victory is buwanguzi success bannange success kinnemye mu Luganda nja genda nkyogerako mpolampola omwoyo omutukuvu ajja kimpa mu Luganda Mukama waffe omulungi yebazibe success sirina personality n'omu gwe mbaleetedde gwe ngenda bagambako olunaku olwaleero but tulina ennyiriri 3 ze tugenda okutunulako okulaba nti omuntu nga n'abeera successful in life biki by'oteekeddwa okukola abantu abamu obeera onoogamba nangirira okubeera obulungi nangirira ssente naye nga you've not done your part but you expect things to fall from heaven bikaawo Mukama yeebazibwe weetaaga okuba obulungi nogamba mpita ssente ziyite nga bw'ozinoonya tezigenda kusanga ku kitanda kyo nga weebase tusomako waneeno ku laziness omuntu nga oli lazy you'll never be successful in life bano bamaama bangalo bunani amanyi nze mama wange bwe yali ankuza yateranga nnyo nga bw'abaako siri muntu munafu naturally neebaza Mukama naye nga ng'era omwana bw'omutuma oba n'akolako ebitundu oba n'alwawo okukola kati ng'agamba ye kati mwe munaabeera bangalo bunani munaalyawa ne mmanya nti omuntu ng'onoofuna ekyokulya obunafu olina okubweyambula
buli kyokola okola na speed, buli kyokola olina okukola n'amaanyi, ate nga kyokola okyagala, ojja kubeera successful. Omuntu ng'onoobeera successful teweeganya buli kijja oba osobola okikola singa kiba tekyesittaza Mukama. Njogera eri ogwo omukristaayo ampuliriza enkya ya leero, era egwo omulokole ampuliriza enkya ya leero. Saagala ogambe mbu nnoonya kubeera bulungi ogende yeekaalu ya Mukama ogifuula edduuka, buli ajja yasuubula byasuubudde n'akuwaza akuwadde n'agenda. Nedda bamaama, quote me right. Kozesa emikono gyo. N'abalema batuula ku nguudo ne batunda ebinyeebwa, naye gwe omuntu ajjudde obulungi emikono olina n'amagulu olina, olowoleza mu nsawo z'abaganda bo, olowooza kukuula abasajja, omusajja olowooza kufuna mukazi alina ssente, obwongo buli ddaala, oli awo bannange oswaza ne katondawo. Olowoleza mu sister ono, brother, bannange bagenda kukoowa. Nze kino nkirabyeko, I was in primary 5, naye waali twalina omwana ku ssomero, she was one class ahead of me, naye nga ye bamutuuma mpaayo 10 ku ssomero. Leero ku break bw'anaakisaba ono 10, ku lanchi akisaba oli, bw'atyo paka wiiki neggwako n'eyokubiri bw'atyo, nga mwana wa buwala. Kati ng'omwana ow'obuwala, omwami yenna ayagala okuwasa bannange anoonya mukyala anaamwongerako level. Kati gwe nnyabo oli mu bikunta weebisse, olowooza kimu kwebaka, kulaba TV, kudda ku intaneti, WhatsApp si ze zajja. Kasita ofunayo bu VPN gye buli, oteekako wali eri MBs 2 za mmeka 5 ng'odda ku simu ng'olata. Boyfriend akuwe airtime, bannange akuweeza akaviiri, akugulira engato. Maama, zukuka, baako kyokola. Omuntu ng'anaabeera successful mbagambye teyeeganya. Abantu bangi bali eyo ne bagamba nze sisobola genda ku mawanga kola bwawe sigaali nfiira obwavu ewaffe e Uganda. Naye omanyi how many ladies and men abali ku kyeyo kuno abakola obwa cleaning, abakola obwa maid nga balina empapula za diplomas ze baaleka e Uganda. Abamu nga batambula nazo bazirina batambula nazo, naye nga tezaabayamba. Oba oliawo nga ziri bayamba mudda, naye nga waliwo leveno gye balina kusooka kuzeeyambula, babeeko kye banoonya ekigenda okupushinga kiri ekiri ku mpapula zaabwe. Gw'oliawo ogamba nze nasoma sisobola kuddamu, bandaba batya nze nga mpeereza mu woteeri, bandaba batya nze mbunime. Naye ng'otambudde onoonya emirimu n'akakondo kagudde olubege, oli awo weeganya, togenda kubeera successful. Omuntu ng'anaabeera successful tanyooma mulimu, buli ogujja kiri nti gumuwa 10 afuna ekyokulya agukola. Naye gwe bwe olowoleza abamu otuuka n'okubba, ogenda kutuuka okukola by'otalina kukola olw'okuba ng'onoonya okubeera obulungi. Naye Mukama yakuwa emikono, golokoka okole. Bannange omwami ali awo gwe nga toyagala kukola, tewali mukyala ayagala kufumbirwa mwami ataliiko mutwe. Oba ogulina physically naye nga mu butuufu omukulu w'amaka nga toyina buli bwongo bugenda kukola ki. Simanyi oba muntegera bulungi. Kyeŋŋamba nti ng'omwami alina omutwe naye nga mu butuufu mugenda kutuuka mu maka nga omutwe mu maka mu butuufu nga tegulina kigukola. Mwami gwe golokoka. Nze era nsaba Mukama, namusaba essala ne mugamba Mukama, nze sigenda kubeera njagala omwami nga yansika ku mukono, wabula sinze kusika mwami. Nze omusajja ngalo bunani nedda, tunaalya ki? Kwata enkumbi nange nkwata enkumbi, siga kasooli nsiga ebijanjaalo.
okitegeera tuba tulina gye tujja okweyongera naye omwami asanga omukyalo opatikanye yagambe mukyala wange ate after all twafuuka omuntu omu omukazi n'asasula bills naye ng'omwami oli awo beera ng'oyiiya kale ofuneyo akati yadde mukyala waakusingako yadde omwami waakusingako naye emitwe ebiri gisinga ogumu bannange tuli ku success omuntu ng'onoobeera successful olina okubaako kyeweegomba weegombeko si kwegomba okubi naye nga si kwegomba kyeweegomba kyogenda okutuuka okibbe oba okole oyite mu makubo agatali malungi okukifuna nedda okole n'entuuyo zo ng'ogamba nange mu myaka weegiti nina okubeera nga ndi bwenti naye ng'okikola bulungi naye mu byonna nkumekeeza nkugamba nga yesu tomusudde nga njogedde nnyo tugenze mu kyawandiikibwa kyaffe luka 10:19 bwe naatandika ku success tujja kusula wano eno naye balokole tugolokoke tukole emirimu tugolokoke tubeere abayiiya omukyala gwe ng'oli awo toli muyiiya nkusindisa ogenda osome proverbs 30 engero 30 okuva gyetandikira paka gyeggwera owezuule mukama yebaziba abaami simanyi gyakubasindika omwoyo omutukuvu abakoleko Luke 16:10 olunyiriro 11 agambye aba omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mwesigwa era aba omulyaz'amaanyi ku kintu ekitono ennyo ne mu kinene aba mulyaz'amaanyi kale bwe mutaabenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu kale bwe mutaabenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu ani alibateresa obugagga obw'amazima omuntu ng'onoobeera successful mu bulamu olina okubeera omwesigwa omuntu akuteresa 50,000 bannange nga togenda kira ku makya mu excuse omanye ate najjeeko 10,000 beera mwesigwa oba tolina kyakulya tereka 5 ezo tozijjako bw'anaalaba obwesigwa bwo buyinza n'okukya ku makya nagamba mbadde nazeerabidde zitwale naye nga kivudde mu buki mu bwesigwa obwesigwa buno bulina gye bukupushinga ate bulina enseguliza gye bukusegulizaamu nga buli omu akuyana nagamba omukyalo oyo kyova olaba abantu abamu batuuka okubeera nga omukozi bwafuba kyonna ekisoboka okulaba nti tamuta lwaki mwesigwa bwekuba kumwongeza musaala n'amwongeza bweziba tipu nazimuwa bweba shopping nagimukolera lwaki mwesigwa mu buli kyakola omuntu ng'oli mwesigwa ogenda kubeera successful mu bulamu buno kuba buli omu agenda kuba akwesiga mu bwesigwa bwo ojja kulaba ng'ofuniddemu ebintu bingi nze mbawuliddeko olinagamba oli yanneesigisa nanzimbisa ennyumba ye n'engizimba bwe yadda ne mukwasa ekyapa ye n'ennyumba ye nga bw'agyagala ng'ewedde yankwasa bisumuluzo bya mmotoka naye nga kivuddebwa mu bwesigwa olaba weweeyongerako levo abadde atambuza ebigere kati otambula otudde naye ng'ensigo yavaawa mu bwesigwa agambye nti bwe tutaabenga beesigwa bwe tutaabenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu ani agenda otuteresa obugagga obw'amazima bw'oli awo maama nnyabo oli akawuntanti wabisoma tonnatuuka ku kawunta wali eri ewaterekerwa ssente nnyingi kubanga okyasomola 5,500 kyekino kyagambye wano eno nti abeera omwesigwa mu katono ne mu kinene abeera mwesigwa oyo atali mwesigwa mu katono ne mu kinene tabeera mwesigwa nti ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mulyaz'amaanya kati mukama atunula nagamba kituufu akawuntanti oli akawuntanti munnange ebitabo byombiraba
naye bw'oba okyabba luno olukumi bwe naakutuusa eri mu banka ewalya essente z'abaana bange ogenda kukola ki? Obutabeera bwesigwa bugenda kulemesa mu kifo ku level eya zero, obulamu oleme okubeera successful in life. Naye nga kibwesigwa, obwesigwa tolina. Bannange nga gwe mu buli kimu opalappalanya. Omulimu ogulina ogukoleddeko ebbanga, buli abajja obalaba beeyongerako. Abajja batambuza ebigere baguza eppiki, gw'oli awo. Abajjira ku piki baguza amamotoka, oli awo. Abajja bapangisa bali mu mayumba gaabwe, oli awo. Lwaki osayininga ssente z'otakoze embobbira ku peeni yo? Simanyanga buli omu alya ku ofiisi ye bwe mpulira boogera. Osayininga ssente z'otakoze, n'osayininga overtime gw'otaakoze nga you even left work before time. Weesiba, toli mwesigwa, oli mulyazaamaanyi. Weewola ssente mpolayo omutwalo ogulabanga omutini nnyo, naye tomanyi bulumi muntu gwe wabwewolako gwagenda kubeera. Olyazaamanya wa mutwalo naye nga gugenda kusiba finances z'emyaka gyonna okutuusa ng'osumuludde, ng'osasudde n'otandika okubeera mwesigwa. You will be successful. Naye bw'oba otabeera mwesigwa, ani aba agenda okukozesa? Buli mwaga oyo nedda. Lwaki tolina bwesigwa? Kati ogenda kubeera waggwe, ogenda kubeera wa? Kubanga ne bw'onoogamba olime, era omuntu atali mwesigwa tabulwa ngeri gyakumpanyamu. Weekanga emmere yo girimye ekudibiddeko, naye nga buli ayingiza emmere mu katale ku mmotoka efuluma eweddeko, nga gwe ediba mmotoka n'esula Mukama atusaasire. Naye ng'oyagala okubaako bw'otuuka mama wange omulungi, ssebo wange ampuliriza enkya ya leero, beera n'obwesigwa. Bw'onoobeera omwesigwa ku katini, obugagga obw'amazima Mukama agenda bukuteresa. Ogenda kukwata ku binene lwa bwesigwa. Mukama yeebazibwe lwa bwesigwa. Hallelujah. Proverbs 16 verses 3 egamba, commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Emirimu gyo gikomitinga eri Mukama, n'endowooza zo zijja kunywezebwa. Buli wokwata pulaani zo ng'oyagala okubeera successful mu bulamu bw'ensi eno gye tutambuliramu enzibu, gwe kwata pulaani zo ozikomitinga eri Mukama, mugambe byonna mbiwandiise, sitaddeko full stop, ntaddeko koma, kyentegeeza nti yongerako siginicyayo Mukama. Buli w'onoomwesiga n'ebibyo ne pulaani zo n'emirimu gyo ng'okola n'obwesigwa, agenda ku establishinga ebirowoozo byo ku ideas ezigenda okuseguliza okubeera successful in life. Agenda ku establishinga obwongo bwo ng'abugaziya, ng'akuconnectinga ku bantu abagenda okwanguyiza successful yo. Oba okitegeera? Agenda ku establishinga obwongo bwo ng'akuwa ekyo ekigenda oh my God. Oba ontegeera bulungi, n'abagambye sibaleetedde wano ba personalities bali successful. Mu Bayibuli mwebali, n'abali mu nsi mwebali abantu. Naye nze simanyi bwabwe gye babujja. Naye bwe nasomye ennyiriri zino eno zandaze nti singa tukola kino tugenda kubeera successful mu bulamu. Singa tunakwata pulaani zaffe ne tuzikomitinga eri Mukama, he will establish our thoughts in places as it is strategically located until we can be successful in those places. Obadde okimanyi nti singa Mukama omukwasa pulaani yo n'omugamba yino pulaani gye nnina Mukama, kati mbuulira what next, asobola okuteeka mu kifo bw'olaba nti sisobola kukulaakulana wano eno.
naye ate ye nga bw'aba yakusimbyewo n'agamba waniino tandika eno bizinesi, ogenda kulaba omukisa. Nina omukyalo omu gwe nawulirako yali atuwa ku bujulizi. Yalinga abuuza Mukama ekyokukola, namugamba Mukama akole bizinesi ki? Mukama n'amugamba atandika okufumba amazzi g'ensuwa agatunde. Yakitandika mpolampola ng'asaaga era ng'atandikidde mu buveera ng'akoomera ensuwa ze n'ateekamu amazzi mpolampola. Naye olwaleero nsuwa woota, some pastors are testifying nti banywa ku nsuwa woota. Abakoze ku mikolo abamu batestifying nti bannange nsuwa woota nze ku mukolo gwange ye yakola. Naye nga kyavaawa Mukama ya establishing ebirowoozo bye. Olwaleero Mukama yamuwa idea eyo, naye nga idea eringa entono era nga bwaba bw'ogiraba nsuwa woota, amazzi g'ensuwa, kati oyinza kubeera otya successful. Olwaleero omukolo we gumubuukinga nti tuwa amazzi, keeki ye yatimba, omugole yamwambaza, naye nga kyatandikira wa? She committed her works to the Lord. Mukama na establishing ebirowoozo bye. Oba nfuna bulungi engeri gye tugenda okubeeramu successful byebyo. Kaakati omuntu anaabeera successful tugenda mulabako era mu Psalms 1 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga agambye atya, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its seasons, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Tuddayo ku ky'obwesigwa wali eri. Buli wobeeramu obwo obukumpanya oyiiya okola amagezi agatali ga Katonda, you're going to perish. Lwaki? You're not righteous before the Lord. Kubanga agambye nti the Lord knows the way of the righteous, but the ungodly shall perish. Kati gwe okola pulaani zo byiiya n'amagezi go, osobola okuyiiya kubanga si buli ali successful nti Mukama yakera ku makya namugamba kola bizinesi eno. Nedda, waliwo obwongo Mukama bwatusuubira naffe taking a step, then he blesses the works of our hands. Mukama yeebazibwe. So yiiya naye nga oyiiya in a godly way, awo ogenda kubeera successful. Ate agambye nti oyo atatambulira mu kuteesa kw'ababi, toteesa. Bateesa kubba. Bannange, waliwo ddiru ya bukadde 5 naye singa tugikutula, ntwalako 2, naawe otwalako kamu, n'ono atwalako kamu, n'ono atwalako kamu. Kitege mulokole n'ogamba bwe biba weba ye ddiru, nze nedda ne weesigamu. Kyekyo kye bayita obutatuula ku ntebe y'abanyooma n'okussa obutassa kimu nabo. Abo ababi bajja zirya fayini, naye lowooza zigenda bakomyawa. Tezirina kye zibeeyongerako. Olwayo ne muntu ne bw'avaayo n'agamba bannange nakolanga bwenti ne bwenti nga nfuna ssente, naye olwayo byonna byampita mu ngalo, siyina kye ndabako. Lwaki? Teyabifuna mu butuufu bwakyo.
naye gwe bw'obeera ng'otambula mu yesu nga you the light in his laws, agambye nti ogenda kubeera ng'omuti ogusimbiddwa ku mabbali g'omugga. Bannange omuti ogusimbiddwa ku mabbali g'omugga togubulya musana, tegumanyi nawe gwokya, kubanga tegumanyi na kyeya, kubanga buli sizoni guba gumera. Omugga gulikalira ddi bannange? Mulokole bw'oneesigama ku Mukama n'otambulira n'obeera omwesigwa n'otassa kimu n'ababi, ogenda kubeera successful. The Lord will establish you. Agenda kulocatinga mu bifo wogenda okubeera successful. Agenda kuconnectingako abantu abeesigwa, abantu abokukolagana nabo, abantu abakwongerayo okubeera successful in life. Naye bw'onooba ng'otambulira mubi, waliwo ddiiru ya bukadde butaano n'ogisayininga naawe omulokole mukristaayo gwe. Bannange tusayininge overtime. Bannange twatuusiza abantu 2,000 naye tuteekeko twatuusizza abantu 3,000 ng'abantu 1,000 ezo ssente mugenda zeegabanya. Mulokole no naawe n'obeera eyo. Ekyeya kigenda okugwa ewuwo. Yesu w'obeere ng'oyogerako mwogere naye nga mu nsawo yo talabika, nga naye bakutunuulira talabika. Mukama yeebazibwe lwaki otambula wamu n'abanyoma, osuta kimu nabo. You don't delight in the law of the Lord. Togenda kubeera successful mu bulamu. Naye bw'onooba nga you delight in the Lord, you meditate in his laws day and night, ogenda kubeera successful mu bulamu. Sirinayo role model gwe ngenda kuwa, no. But put these things in practice. Ojja kumpa ku bujulizi ne ssente ompangako Mukama ng'akuwadde omukisa. Mukama akanjagalire nnyo, mbaweereza Thursday ennungi. Omwoyo omutukuvu nsabye buli mukyala yenna abadde atayiiya, kubanga awammusa amaanyi, ogamba nti wawammusa amaanyi ag'okuyiiya. Mukama asabidde buli mwami yenna abadde tayiiya, ozukuse obwongo bwatandika okuyiiya, akimanye nti omusajja yenna aba akola, kubanga bagenda kuba bataata b'enkya, bagenda kuba emitwe gy'amaka. Omutwe gw'amaka gulina okubeera nga gukola nnyo ate nga guyiiya nnyo okusobola okuyimirizaawo amaka. Mukama abakyala ababadde lezi, Mukama abakyala nga tebaagala kukola, Mukama bateekemu obwongo, bawe ekisa ekikola, bambula obunafu, bakimanye nti balina okubeera abakyala abalabisa ekitiibwa kya Mukama, balina okubeera abakyala abagenda okuweesa abaami baabwe ekitiibwa, balina okubeera abakyala abaami baabwe be baliyimirira ne babeera proud of their wives, nga bagamba bannange mukyala wange Mukama yampa omukyala ayina wantuusiza. Balina okubeera abakyala bazimba abaami baabwe. Mukama obunafu bufulume mu baana bo, abaana bo balina okwefuula bafu ministers nga si bw'obayitidde. Mukama oguulewo enzigi mukwano gwange, kebeewaddeyo kwatako neekaba katono, nsabye okawo omukisa. Kwe kusaba kwange era okwegayirira kwange okuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama abanjagalire, mbaagala nnyo. Sigadde nze Winnie Majorina, omugole wa Yesu.